wano serembe ekifaananyi okidduse kino kyabakulembeze tuzeeko ekyaffe nno nenga muli bulala tuteeke ekyaffe nna bali bajje tuddeko ekibayina bali bajje mundaba ambakuba ekifaananyi wa kuba ndi wala nange mbaaniriza nnyo bannange obulamu bwe butyo mukama akyakuuma olunaku lwolwaleero tubasanze mu meeting nga mugezaako kulonda association empya era akalulu kagwa ku gwe nga president owulira otya gwakuli abakadongo mpulira essanyu lingi mu association eno gyetuva obukulembeze obwe tuva okulonda ekibadde bitunyigiriza mmanyi nti byonna bigenda kukakkana ate era olw'okuba nti abamu baali baweddemu amaanyi kyova olabanga omutindo tegubadde mulungi nnyo naye kenkomyewo mu bintu bino omanyi nze omu ku bantu abatandika endongo eno okugifuula omulimu kaakati mu mbeera eyo kibadde kinuma nnyo okulaba nti ate omukitindo gugenda gukabusi naye mwebale nnyo nammwe bannamawulire mwenna ababaddewo nga tulonda kintu kino kibadde kikulu nnyo kubanga obukulembeze obwo bwe tulonze awo tewali muntu ayinza kubwegaana ng'abaddewo nga bwe tubadde twegaana ebirala nti ate nze saaliwo nga balonda ate ki naye kati tuwulira ngenda kukolera bantu omuntu bw'ayogera ku kadongo kamu erinnya lyasooka okuleeta ye omukulu Lord Fred Sebata waliwo ko n'akasente oba oli awo akawo bwe twali tuli awo ne batugamba nti mwafunayo kasente kyali kituufu ekyokufuna sente ekyo kya mirundi mingi naye twali tuteekwa zifuna naye nezitafunibwa nga zaali za kutunda nnyimba zaffe naye twagenze okulaba nga tebirinaamu nnyo omulamwa guli wano kwe kutereeza bye tukola bisobole okutusasula naffe ate tusobole okuyamba ne bannaffe abaliddawo kyovula nti twagala nnyo okulwanagana oba si kulwana naye okulaba nti corporate naffe tugasa bakadongo kamu bintu bingi n'enteekateeka waliwo ebivulu abantu byabadde batakyalaba nga tosobola kubikola nembeera eyo kati netunyigiriza kati kusalawo netwegatira wamu abali mu bulumi netukola association eno nga manyi tegenda kutugatta nnyo kubanga lwaki nti ate nina entebe waggulu gyentuddeko eyakadongo kamu mu federation kakati awo manyi tikigenda kutambula bulungi ate mmanyi nti tujja kukola era kadongo kamu abantu abalabi baffe beesinge kulaba birungi byere oyogedde ku corporate abasinga gye beetaaga naddala mu art industry n'ekigambibwa nti mwaba akadongo kamu oba oli awo abamu ku mmwe mwali mwatunda music wammwe kakati ekyo kiwanvu nnyo naye nja kukijabulamu bujabuzi kubanga okutunda music kibayita okutunda music wano tubadde tetukirina nnyo kubanga ffe tubadde nze mpangisaako bupangisa omuntu yes n'okozesaako kati waliwo era bwate batuwanga oluusi waliwo neyampa kaseti ebikumi ebyo 2 nze nemuwa gundi kubanga tetwalina muteekako twesigamaku nga tutunda okuggyako abatunda eno mu 26 ate awo waliwo etteeka eryalirize eryetaaga okutereezebwamu obutereezebwa kyemmanyi nti etteeka ligenda kuyamba nnyo kubanga kati bagenda kulituukanya ne tekinologi aliwo lisobole okutugasa ekitegeeza tewatunda anti mwazikamubwazi nate nakutundira mu tteeka ki twakologanira mu tteeka ki naye waliwo emutimbagano naddala app awo gye bayita Ugatunes bw'otunulako koboti olabanga ennyimba za Fred Sebata abavubuka bangi abazizzeemu bano waliwo abavubuka batono abazizzeemu naye ebyo tujja kubikwatako kubanga waliwo n'abayewa abateewa bwe bataawa lukusa naye bo nga balwewa era batera n'okunkubira oluusi ne baŋŋamba nze gundi nazzeemu akayimba gundi ne mugako nze eyo nsobi kubanga tetwagala kulwana tutuze kulwanagana bulwanaganya nga abaziddamu nga tebabadde lukusa naye ne baga nti eyo nsobi era muteekwa okukwata amakubo amatuufu
kubanga wabanga sigatuni yakugamba ate na yugatuni twastopinga kati teriyo bantu baddamu nnyimba zange kakati bwoziddamu wonna okola nsobi abamu bambi bali tebakimanyi kakati mmanyi nti tujja kukikwata oli mukulembeze mu federation baddemu ate netuteekawo ekipya kubanga bwe tuwulira bwe tufunira eddembe kakati naye ayinza okuba ng'ayina awalala waafunira eddembe naye nze nandi mbadde mukubiriza mpozi bwakuba sinamutuukako mbadde njagala nnyo mutuukeko mukulu munnange muzze omwoyo kati waliwo ebyamuwabizza bitonotono kyemmanyi si kasente musajja ali president wa federation abadde abakozesa bukozesa signing empapula yakifindinze out wasanga oli awo kusalawo kati anti tuli mu kusiga tewannabaawo kulya ebibabuzaabuza bitono kati kusiga busizi tewannabaawo kulya kuba naffe tugenda mu nkiiko eyo netuvaayo buli omu naakwata entambula ye naddeeka kakati okusiga ate tebaliiramu ate abo bagamba nti gundi yalidde empeka zakasooli ate nga bwandibadde osimba n'ofuna omunwe kakati awo nze mbadde nandi mugumiza bugumya nti akomewo gye tuli tulabe ensonga ze tuziyitemu nga ab'ekikaate mu federation. Ekibuuzo ekisembayo kigambibwa nti waliwo kabakola association ne bagenda wa Jenison Musale ne babawa biliyoni mu miliyoni 9 gwe bakutuukirirako ko ne bakuwako ne kasente because waliwo twawulira nti babawaayo miliyoni 2 abala 10 abala 5 kyekyo sikitegedde bulungi waliwo abagenda ne bajjayo sente mu mannya aga okuba nti no bakola association mu ewa Jenison Musale kwatagana kadongo kamu kakati ekyo kyo sijja kukyanukula kati kubanga olwaleero ndi president kwegamba waliwo ebintu byoteekwa okwekuuma olulimi lwong'oyogera ate abo bantu batuli waggulu nnyo kakati siyinza kumala gamansamansa bintu kyenva mbeegayirira nti ebintu ebimu nja kubaleetera gundi ejjudde obulungi. Amina. Ayina omukulembeze omujjuvu era mbadde nsaba abaweeyo obugambo bubiri tugende ku mutendera oguddako ogw'omuwandiisi we oba olukiiko luno. Neyanza ndi wano bantemavumba nti nteekwa okulembera olukiiko luno olwa association eno era mbawo obweyamu nti mu bbanga lye batuwadde ery'eggere wateekwa okubaawo enkyukakyuka nnene mu nnyimba mu bayimbi ba kadongo kamu nangira omuwandiisi ku lukiiko komawo oba omuwandiisi wa president sebata mu kibiina kino ekya komawo omukulu Godfrey Kajubi bwemumanyiga Dr. Nawolovu era nsaba mulije wano era sebo abantu bano baagala tuddewa mwana omuwandiisi wa komawo. I would like to thank my fellow members of Kadongo Kamu for electing me as your assistant secretary. Thank you very much. Okulaga abantu bano ntulusi tuba tusirika busirisi naye ebintu tuba tubikola tutya tuba tubimanyi n'olwekyo nja kusobola okuweereza komawo n'omutima gwange gwonna n'amaanyi gaye gonna n'oluzungu lwange lwonna n'obwanawoluvu lwange bwonna. okutuusa
nga olukiiko luno lufunye omuwandiisi. Tuzze okukola omulimu olw'obulungi bwaffe olw'okulumirirwa omulimu gwaffe okuteresa. Eno yagenda tetugenda okugoberera olwaleero okufunza obudde okusaba tugenda kukulemberwamu omukyala Josephine Ndagire Naga. Tujja kufuna okuggulawo olukiiko eri ssentebe w'olukiiko luno gwensuubira nti naye akoma mu kulonda abakutaasi. Tujja kufuna okweyanjula kino n'obuvunaanyizibwa bwaffe lwaki oli wano. Tujja kufuna okuluŋŋamya kw'ebifo bye tugenda okulondako n'okubitegeera kubanga tebyagala bulijjo okubeera mu Buganda naye twagala tubinnyonnyoke bulungi mu lulimi Oluganda newankubadde wali binaawandiikibwa mu lulimi olwa ofiisi. Tujja kufuna okwogera okuva eri abalondesa. Bwe tunaamala ago tujja kugenda mu kulonda naye nga byonna bitambula. Tusaba akatabo kano katambule otereka omukono gwali wano n'essimu yo. Baagaliza nnyo nange kennyini bye neeyagaliza. Bategeeza kyekifo ekyo kibadde kyetaagwa nnyo era kyakizo nnyo era ng'abakisimbyeko abavuganyiza babadde babiri. Omukyala Agekisanyi mwakungulidde obululu omukaaga. Omukyala Ndagire Nabitakasenga n'abuukayo n'obululu 18. Nangenda Ndagire Nabitaka ng'omuwanguzi bwengenda okusaba ajjeko wano nti ye mukyala asobodde okubanga awangula era imwakwekuzi waffe olwaleero kyesimanyidde ddala oba kyakoze wali oba nawali wekikola ng'oyo omumyuka we sikimanyi kyemmanyi kyekyokulangirira omuwanguzi olwaleero manyi babeere babiri n'omumyuka waffe babeere babiri bintu bino byawule bulungi nnyo nti ono omukyala ye Agekisanyi ono omukyala ye Josephine Ndagire omuyita Nabitaka oba Mubenja. Njagala mukeekeri abantu musefuni mutulimu otulukuloobo neyanziza nnyo neyanzeeke okuteekamu omwesiga mu butuufu ddala omukyala mugunjeeku mu kadongo kamu omwangu asobola okugamba nti nsobola okuba eriiso ly'abakyala bakadongo kamu naye yabanga nja kubaweereza nja kukola omulimu ne muto wange. Obutamala buki olwobutamala budde muzeeyi Mukaabya ekifo ekyo ekya vice chairman asobola okukiddukanya obutya okukiddukanya obulungi kubanga ekisookera ddala kati waggulu waba waliyo omwami Sebata ate nayambibwako ani mwami Wire Mukaabya ate ndi n'ebintu ebinkwasaganya ebyannawuluvu naye binvuga speed mu ngeri yaki binvuga speed n'olwekyo mbadde nsaba
mbadde nsaba nja kufuna walala awangu nasobola okukwasaganya ate nebyannaku